Second Samuel 15. Here we see David. For sure his own is Solomon wanted to tell but there is this man was the advisor of the king. He was the friend to the king. He turned and then went at the enemy of David. Dawudi n'ayogera nti nkwegayiridde ayi Mukama fuula okuteesa kwa Akiseferi okubeera obusirusiru. Haleluya. Dawudi bwe yatuuka nga bamugambye nti abadde mukwano gwe ate azze ku ludda lw'abalabe be. Omusajja yeesiga Katonda yagamba nti ayi Mukama. The man who was trusting in God, he said, Lord, change their reasoning to be foolish. Hallelujah. Amen. So brethren, as you trust God, you can do everything. There is a time you reach someone. There are sometimes you think that you can pass that way. When you trust the Lord, He can make you overcome. David prayed to the Lord towards His enemies. When difficulties came, when the situation is taking you, once you cry to the Lord, He can hear you. When we read in this chapter, we see as God has changed, nothing can fail. You may see things are difficult, but whenever you trust Him, He stands by your side. Even though any situation comes, only God can make you overcome. Even if it is a battle before you, it is God who knows how to fight. Born again never fight a battle, they will beat you down. After beating you, now will say God help. But as you were attacking, you did not trust Him to lead you. Brethren, let's put everything into the Lord. If you attack the battle minus putting it into the Lord, once you're beaten, even though you tell Him, you cannot save anything. So let's trust God in all the situations. As the problems have attacked you, you tell Him it is you who can help this. It is a storm blowing you in every side. He has the answer towards your life. Hallelujah. Amen. Luke 1:5. Watugambye nti awo mu mirembe gya Kerode kabaka w'e Buyudaaya waliwo kabona erinnya lye Zakaliya mu lulyo lwa Abiya, era yalina omukazi ow'omu bawala ba Alooni erinnya lye Elizabesi. N'abo bombi baali batuukirivu mu maaso ga Katonda. Haleluya. Batugambye nti bano bombi Zakaliya ne mukyala we Elizabeth baali batuukirivu mu maaso ga Katonda. They told us that these people were humble before the Lord. Bw'otuukiridde mu maaso ga Katonda. Are you holy before the Lord? Hallelujah. Amen. N'abo bombi baali batuukirivu mu maaso ga Katonda nga batambulira mu biragiro byonna ne mu by'obutuukirivu ebya Mukama. Tebaaliko kabi, so tebaayina mwana kubanga Elizabeth yali mugumba. N'abo bombi baali bakaddiye emyaka gyabwe. Awo olwatuuka bwe yali ng'akola omulimu ogwa bwakabona mu maaso ga Katonda ng'oluwalo lwe bwe lwaliraana, awo akalulu ne kamugwako ng'empisa ez'obwakabona bwe zaali okuyingira mu yeekaalu ya Mukama okwoteza obubaane. Awo ekibiina kyonna eky'abantu nga kisabira bweru
ku kiseera eky'okwetolezaamu. Awo malayika wa Mukama n'amulabikira ng'ayimiridde ku luuyi olwa ddyo olw'ekyoto eky'okweyoterezaako. Awo Zaakaliya bwe yamulaba ne yeeraliikirira n'atya. Naye malayika n'amugamba nti, totya Zaakaliya, kubanga okwegayirira kwo kuwuliddwa. Mukazi we Elizabeth alikuzaalira omwana ow'obulenzi, olimutuuma erinnya lye Yokaana. Haleluya. Amen. Bayibuli etugambye nti bano bombi baali batya Katonda nga beesiga Katonda. The Bible told us that these two people used to babakaddiye nabe nga tebalina mwana. They were old but they had no naye era nga child. beesiga Katonda. But they kept on